kabonero ka ssanyu feeling ya ssanyu na kusomoozebwa because obuwanguzi bwonna bubeerawo naye ekisinga obukulu kwe kusomoozebwa okubeera kutwerokedde ffenna nga abawangudde n'ekirala nkimanyi olwaleero obuwanguzi obuzze si bwange ng'omuntu w'abantu baffe ab'e Kawempe South si bwa Kawempe South yokka bula bwa bannayuganda because essubi libadde ddene nnyo era essubi livuddemu ebibala olunaku olwaleero tuli basanyufu twebaza Katonda w'amaanyi yatuusiza ku kino naye nga batuusiza ku kino tumanyi kusoomoozebwa okusinga kuli mu maaso eno ntandikwa butandikwa kakyali kasiki embaga gye tugendako naye ekyoleseddwa olwaleero tumanyi n'obuwanguzi obunene bujja eri ffenna kyetuzaako ngenda kusinkana bakansalas ab'omu Kawempe South bonna abawangula n'abatawangula because tulina okukolera awamu ngenda nakusinkana ne bannange bempangudde mu kalulu ke kamu kano because babadde bangi ababadde beesimbyewo mu Kawempe South nga baagala okubeera ba MP ku kadi ya NUP n'ekisinga obukulu ng'omukulembeze kye ngenda okusookerako kulaba nga mbasisinkana njogere nabo ekiruubirirwa kyaffe kinene ekifaananyi kinene kye tulina kukyusa Uganda nga tusinzira buli omu gy'ali so kyenzira kusisinkana bannange and of course okuzza kaadi eno etuweereddwa eri abantu b'e Kawempe South because kaadi yaabwe